Ku ntandikwa y'omwezi oguwedde, Minisitule y'ebyenjigiriza ng'eri wamu ne Minisitule y'ebyobulamu baaliko amateeka ge baayisa agalina okugobererwa abakolera wansi wa minisitule zino bwe baali mu lusirika mu kibuga Jinja, era bano olwava eyo baayita olukuŋŋaana lwa bannamawulire ne bategeeza eggwanga ku mateeka ago. Mu gano mwe mwalina okukomya okusasula abasawo abatendekebwa bayite ba medical interns, saako n'okwongeza ku myaka abasawo gye basoma okuddizibwa ku 6, era ng'amateeka gano gaakutandika okussibwa mu nkola amangu ddala. Kati ebula ennaku 11 zokka bano batandika okutendekebwa, wabula bavuddeyo ne balaga obutali bumativu n'engeri minisitule gyekuttemu ensonga zaabwe mu ngeri ey'akasoobo, ng'ekisooka kya byonna tennatimba nkalala zirambika buli musawo na ddwaliro kimwana akolera kibasobozesa okweteekateeka obulungi. Ate nga ne minisita bali omunsi tannavaamu kanyego. The silence is really loud. 10 was run out. We had to have 11 days for deployment. Abasawo bano ababadde abanyiikaavu bagambye nti wadde internship kubeera kugezesebwa, bo si bayizi nate wabula basawo abakugu abasobola okuwa obuweereza obujjuvu mu malwaliro, era tebalina kukozesebwa nga tebafuna nsimbi. Abeera musawo ng'amaze okutikkirwa ng'era alina ne baluwa eraga ebiwandiiko by'obuyigirize. Gavumenti okuvaayo n'esalawo nti tebalina kubanga baweebwa essente ezibayambako okwebeezaawo si kya bwenkanya, era nga mu lufuutifuuti tukiyita slavery. Bawakanyiza n'ekyokwongeza emyaka abasawo gye basoma ne bagamba nti kino kyonna bakikola bafune we beekwasiza obutabasasula. Twagala ministry esooke ejjewo enkola eya net policy gye baatongoza, eyo eyongezaayo emyaka gy'abayizi okubeera 6. Bano bagamba nti bakola essaawa 36 ekitali ku basawo abalala, kyokka nga n'embeera y'obulamu bwabwe omuli ew'okusula, ekyokulya n'okwerabirira mbi ddala. Kati ekyo kitegeeza nti bayitaani bano we batabeera mu malwaliro kigenda kukosa nnyo ebyobulamu by'eggwanga lyaffe lino. Kati omunnayuganda yenna bw'aba agenze mu ddwaliro n'asanga ono omuntu atannalya, n'asanga ono omuntu asula mu katanga, n'asanga ono omuntu atalina wadde ssente za transport ezimutwala gy'agenda okusula, agenda kuba atya ng'amwesigisa obulamu bwe. Abasawo bano era bajjukiza President Museveni ku lukiiko lwe yalimu n'ekibiina ky'abasawo ki Uganda Medical Association n'ekibiina ekitaba abasawo abali mu kugezesebwa awamu n'abakungu okuva mu minisitule y'ebyobulamu n'ey'ebyensimbi nga bayogera ku mbeera abasawo abagezesebwa mwe bakolera. Oluvannyuma President Museveni okuyita mu bbaluwa yalagira omusaala gw'abasawo abagezesebwa okuva ku mitwalo 75 okudda ku bukadde 2.5 ezaali zikola ebitundu 5 ku 10 ku z'abasawo abajjuvu, wabula kino kyakola mu mwaka gwa 2021 gwokka ne kikoma. Bamujjukizaawo omutwe mu kuzza obujja ekiragiro kino mu nkola, wabula ku mulundi guno baagala kusasulwa obukadde 4 olw'embeera y'ebyensimbi. Kati ffe tugamba twagala ebitundu 7 mu 10 kireeta obukadde nga 4. Patricia Nakayima, BBS Terefayina, Gamboze.